omusomo gwange gukwatagana ku bizibu ebyenganze abavubuka bye bafeesinga mu bulamu buno obwensi naddala fil waqti alhadir mu kiseera kino mwe tuli. Ekizibu ekisookera ddala da'afu al-iman, bwe bunafu bw'obukkiriza. Omuvubuka buli wanafuwa mu bukkiriza, mustakbalu ye future ye tebeera nnungi. Buli we tunaanafuwa mu imaani bagenda okukebera mu swala ng'abavubuka tebaliimu. Obunafu bwa imaani bwe butuleetedde n'okubula mu mizikiti. Obunafu bwa imaani bwe butuleetedde okunywa enjaga. Obunafu bwa imaani bwe butwambaza engoye omuli ebituli eza damage ne tulabanga abali ku mutindo. Omwana ne yeeyambula ku social media, omwana omuwala ate n'abeera mu jiribaabu nga bwe mwambadde n'akubira omudansi n'anyenyannyashi bw'ati. Bambi ekimusumbuwa da'af alwazin al-iman, obukendeevu bw'obuki bw'obukkiriza. Buli we tunafuwa mu bukkiriza tufeesinga bizibu. Mutunuulire nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama azimba society, abavubuka bangi abamwegattako. Yatuuka n'okuleka ejje lyategese, ejje lya Usaama nga ligenda kukulemberwa muvubuka, kubanga yamutunuliramu ebirungi. Era ejjero lyeyaleka ategese ng'omuvubuka yagenda olikulembera lyatuuka ku buwanguzi. Abavubuka banyumya hadisi ne bazikwata. Tunulira Ibn Abbas ng'akyali mwana muto, ali ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Nabbi amuweese n'amugaa nti ya gulaamu, mwana gwe, muvubuka gwe, inni uallimuka kalimaati, ngenda kukuyigirizaayo ebigambo. Ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Ebyo Nabbi abigamba omwana omuto omuvubuka azimba aqida fi nafsihi, mu mutima gwe, n'amugaa nti ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah, Allah ajja kukukuuma. Olwaliro abavubuka beekuumidde ku mitimbagano ne boononeka. Baliyooko ne ba agenti ba shayitaani babayigiriza buli kikolwa ekikyamu. Masturbation abasumbuwa, pornography zibasumbuwa. Naye Nabbi yakuutira Ibn Abbas mu buto bwe n'amugaa nti ihfadillaha yahfaduka, mwana wekuumire ku Allah, Allah ajja kukuuma. Ihfadillaha tajidhu tujahak, wekuumire ku Allah, buli lw'onaabanga oli Allah ojja mmusangangawo. Olaba Nabbi bw'akuuma imaani mutima gw'omwana oyo muvubuka. Ibn Abbas yali wa bbeeyi, yali w'amaanyi. Fahamala hadha ad-din, eddiini eno n'agyetikka, n'ayogera hadisi empitirivu eziva ku Ibn Abbas. Naye nga Nabbi amuzimba akyali muki? Akyali muto. Abavubuka abali wano, lwaki obula mu layini y'esswala ku fajiri? Weebase anti wasuze olaba mipiira. Qiyamul layli neekuyitako kubanga oli mbibanda owagira Arsenal ne Man U. Da'fu wazin al-iman, imaani buli lw'eneekendeera mu bavubuka egenda kubatuusa ku problems after problems. Da'af
alwazin al-iman. Obukendeevu bw'obuki? Labanna Allah subhanahu wa ta'ala bwanyumbya ku bavubuka mu Qur'an y'ekitiibwa mu suratul Kahfi, nahnu nakussu alayka naba'ahum bilhaqq, tugenda kunyumiza amawulire g'abavubuka bilhaqqi, ate nga tukubuulira mazima. Allah kyavaga nti innahum fityatun amanu birabbihim, baali abavubuka abakkiriza Allah waabwe bamukkiriza, wazidnahum huda, kubukkiriza Allah n'abanyweza n'obulungamu. Kyovula abayimira mu maaso ga kabaka eyali abajja ku ddiini ne baga nti rabbuna rabbu samawati wal ard lan naduwa min dunihi ilahan, katonda waffe eyo y'omulezi w'eggulu n'ensi, tetulinayo katonda muki mulala. Olwaleero abavubuka wano abali wano ba boys child ne ba girls child twekuumidde kuki? Imaani bwe zaatugendako ne tubeera mu music ne tuzinira mu jalabibu zaffe, tugenda kusigaza ki? Ekyo kyekizibu ekisookera ddala kyabuki? Kyabukkiriza, obukendeevu obwa imaani. Sinzira obudde bwe tulina ngenda kukoonako bikoone. Ekizibu ekyokubiri, inhilal al akhlaq, empisa. Society bwebeeramu abavubuka nga bwe mbalaba mu bungi ne babulwa empisa, osuubira ki ekiddako? Society kukyankalana, muvubuka yeewulira eryanyi, alaba nga buli muntu yenna amusobola. Okubulwa kw'empisa. So nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atenda nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamutenda n'ekitendo ekyo ekyebbeeyi abasinga obungi kye tutalina, wa innaka la ala khuluqin adhim, empisa zo ddala gwe nabbi Muhammad za waggulu. Olwaleero buli alaba omuvubuka bw'amulabamu n'empisa ate yeewuunya. Tuli ffenna ekizibu ky'empisa bwe zibulwa ne tuwalampa abakulu, ne tuwalampa abamanyi, ne tuwalampa abakulembeze. Kati challenge ebimu ebituchallenginga ku mulembe guno kubulwa mpisa. Yobulaba n'abantu batyo okubafumbiza, bw'omuleetera omuvubuka ga oyo anaasobola omwana wange, kubanga bakweraliikirira, anaamukuuma oyo. Obukendeevu, inhilaalu al akhlaq, empisa zaffe ng'abavubuka tulina ozitunulira mu society. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugaa nti athqal, mubimu ebizito ebigenda okuzitoya minzaani al-abdi yawma al-qiyama, minzaani y'omuddu yenna ku lunaku olwakhira. Nabbi yayogera ensonga esookera ddala, yagaa nti at-tawhid, okwawulani okubeera ng'olina tawhidi. Naye kye yazzaako ekyokubiri amanyi kye boogera baga nti husnul khuluq, mu bimu ebigenda okuzitoya minzaani z'empisa ki? Ennungi. Era empisa zaffe embi ze zitulemesezza n'amalya. N'osanga omwana omuwala ku myaka 23 yakatala mu bufumbo emirundi 4. N'osanga omwana omulenzi ku myaka 28 yakagoba abakyala 7. Olw'empisa ki? Embi. Tulina okuddayo ku musingi ogw'Obusiraamu,
tutunulire empisa zaffe nga nabbi bw'atusomesa, tweyise ng'obusiraamu bwe butulagira, tusobole okufiitinga mu society tugikuume, kubanga buli yenna tuludde emyaka atunulira bavubuka. Bwe tunatta society yaffe efaanana bw'ekyo ey'ekivubuka nga tubuliddwa empisa, ani agenda otugambako? Era tulizimba tutya society efaanana bw'eti etaliimu ki? Etaliimu mpisa. Ekigambo ky'empisa mu kitwale nga kikulu. Tuze mulaba abavubuka abajjudde ku mitimbagano, kuwemula, kuvuma, kuwalampa, kukola kino. Empisa kikulu. Empisa teriyo atatendebwa nazo nga mulungi ng'azirina. Era buli wezibula omuntu, buli omu amutya, ate kamba buliyo ne kino. Teriyo omuntu alina mpisa asobola kulemererwa society yonna kugiwangaaliramu. Omuntu yenna atalina mpisa akaluubirirwa mu society ogibeeramu. Ne wano mu ddalasa abatasobola kujjawo. Buli yenna alina empisa ennungi talinawo atasobola kuwangaalira, kubanga empisa ze zimukola ki? Ennungi ezo zimutuma okubeera ng'awangaala n'abantu. Kati ekigambo ky'empisa tukitwale nga kikulu. Ensonga eyokusatu, al-khawfu min al-mustakbal. Abavubuka twiraliikirira nnyo future. N'avuga ku mmotoka alabanga emmotoka ennamba eziggwayo, n'osanga ng'abavubuka bali mu kweraliikirira, aninza ali mpasa. Oba ntegerekeka? Tweraliikirira nnyo future yaffe mu maaso. Ekyo kizibu era kituleetedde ne stress. Ebulaba osanga omuvubuka myaka 38 atandise okufuna envi, kubanga beeraliikirira nnyo future. Nabbi yafiira ku myaka 60 naye watunulanga mu kirevu ky'abamanyi ebyafaayo nga tosukka nvi 4. Ate nga yalina obuzito bwa umma. Kati yenna alina envi, ekizireese ggwe kiki mu bungi obwo? Weetise umma nga nabbi. Tweraliikirira nnyo ebijja mu ki? Ate nga tetumanyi mu maaso tunaaba tutya ebyo bya Allah. Al-mustakbalu fi yadillah. Future eri mu mikono gy'ani? Mujje ebirowoozo ku future ey'omu maaso gye mutannafuna. Al-muslim yataamalu ma al-hadir. Omuntu yenna akolagana n'ekyo ekiriwo ekiri present. Kyusa ebirowoozo byo bijje ku future, obiteeke ku present. Kino ekiriwo. Kubanga ekyenkya tomanyi onootuukayo. N'olaba abavuga emmotoka asimanyi UBR, asimanyi noweeraliikirira n'oga ffe tulivuga ki? N'akuyitako bw'oti ate n'okolima. N'oga katuzirinde mu jjana. Tuggwamu nnyo ki? Essuubi nga tulowooza mu maaso tetulina kye tujja kuba. Future girekere Allah. Ya controlling ekyenkya. Wama tadiri nafsi bi ayi ard tamut. Wama tadiri nafsi madha taksibu ghada. Tumanyi ggwe ekijja enkya ogenda kubeera ki? Kyo kirekera ani? Mu bimu ebizibu ebitusumbuwa, al-khawfu min al-mustakbal. Kweraliikirira future yaffe egenda kubeera eki. Kati osanga abantu wano abavubuka ebirowoozo babitadde kalulu 226. Kigenda kubeera kitya? Pulezidenti waffe anaalya naye onoobaawo. Kati abantu gye balowooza ekijja mu ki? Buli weeraliikirira ekiri mu maaso weereetera biki? Bizibu. Ensonga nayo ngimaliriza. Mwangambye ddakka mulina ntono. Al-khawfu min al-mustakbal. Muleke kweraliikirira future.
future eri mu mikono gyani gya Allah ekyenkya kirekere Allah wekolagana n'ekino ekikola ki ekiriwo wano lifumbirwa omusajja alifaanana ati osanga omuwala yakamala senior 6 ali mu senior 4 ng'ebirowoozo abiriteeka dda ku musajja jagala alina essente nga yazimba alina emmotoka ng'alinga kino gwe ebyo by'otenda ggwe obirina kubanga embwa ezanaki mbwa ku ebyo byonna by'oyagala tolinaako n'eki wabula ebirowoozo byo bitaddeeyo kyobula abakuleetera buli ajja n'okola ki n'ogoba kubanga bandi wateeka obulamu mu future ye eri muki mu maaso nange bwe ndikula nja kubeeranga gundi nange bwe ndikula ndibeeranga gundi taamalu ma alhadir bambi amagezi genkuwa okukendeeza stress future gijjeeko ebiki kolagana n'ekyo ekikola ki ekiriwo tuli fenna ensonga endala albitaalatu walfarag ebbula ly'emirimu n'eddembe eriyitiridde mu bavubuka okubula kw'emirimu kizibu mu bimu ku bizibu abavubuka bye beŋŋanga kyobulaba obumenyi bw'amateeka buyitirira olw'okubula kw'emiki kw'emirimu abantu ne babba osanga omuvubuka nga ye ebyemirimu yabivaako ali awo kukeera kwesimatinga kwogeranga byuma bya Airtel kubbirako bantu ki sente kakati albitwala abavubuka okubeera awo nga tebalina mirimu kizibu ekireeta ebikolobero mu society okimanyi nti tuli mu kibuga Kampala ono kiyinza okuba n'ejjinja weekiri nga mulimu omuntu akeera bukeezi ng'omulimu gwe kulagirira abuze bw'aba tamanyi kizimbe Workers House namuga obadde olagawa tinoonya kizimbe Workers House oba noonya Namaganda namuga akankutwale si wa boda si wa special wabula amuwerekera buwerekezi olumala omutuusa ku kizimbe oba ku ministry yonna namuga atondekeddeeyo za soda ng'ogwo gwe mulimu gwe oyo bukya bwatabbe kati beera ng'ositudde kisawo kya ssente nga yakulagirira bw'atyo osuubira ki ekiddako albitwala okubulwa kw'emiki abavubuka abali wano tukole temunyooma mirimu n'okuba kusiika capati gisiike kasita ofunamu kyolyanga kya halali okuba kusindika kigaali kisindike bwe kibanga kyofuna kya halali okusinga lwolera engalo n'ofuuka ngalo bunani okukola kikulu era obusiraamu butuyigiriza okukola wallazi jaala lakum al-arda dalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqihi lwakyokeera obukeezi okwesimatinga n'okwata ebipapula n'obiteeka mu waleti ozimbiza emabega ng'omuli ssente tulina okufaayo ku mirimu kubanga ebbula ly'emirimu buli eribula mu bavubuka gyemize emiki emikyamu emibi nga ne ba agenti ba shaitaani bakukozesa ekirala kyeŋŋambye alfarag obwa aido ekyo kizibu tukirina buli wobeerawo ng'oli aido tolina kyokola okeera bukeezi kubeeraawo shaitaani ekwettanira nnyo innama yaakulu dhiibu alghanamu alqasiya musege gulya nnyo embuzi eyeyawudde yokka eri awo ogenda okulaba nga ebizibu ebivaawo byebisinga obungi kubanga olina obudde buki buwanvu bungi bukukozesa buli nsobi kyo kizibu mu bizibu ebyeŋŋanga abavubuka tuli fenna ensonga endala
Ta'akhuru ziwaji, okeerewo okuwasa, okubayira. Okeerewo okola ki? Okubayira mukwidi. Kyeki? Kubayira kyeki? Kufumbirwa. Kasita okeera n'otafumbirwa abaana abawala abali wano, eno message yammwe. Allah bw'akuwanga chance n'ofuna omusajja, fumbirwa ku myaka egiri wansi. Tosukka myaka 23. Lozo olaba problem. Olaba problem. Ta'akhuru ziwaji. Mu bizibu bye mulina kukeerewa kola ki? Kufumbirwa. Kasita oyingira emyaka aga, muwulirize nnyo abaana abawala bali wano. Kasita okeerewa n'oyingira emyaka 3, kati tandika kwogera ku ssente z'olina. Kubanga buli agenda okukuwasa olina kubanga omunnyonnyola nti nina ebyobugagga, nina amataka, nina ebizimbe. Omwana omuto gwe bayaayaanira. Wabwe oba muntu mukulu, kitegeeza obadde okola naye oli myaka 3 oganye okufumbirwa, ate owooza amusingo and what? Contented. Ate nga bwewegaba mbikola ebya haramu, bakuvuga amakubo buli weekend. Contented waawo oyo ng'oli mu haramu. Muli mu bwa boyfriend, girlfriend. Eno okula, omukyala buli waakula akyuka. Naye nze gye ŋŋenda nkoma okukola neeyongera kudda buto. Naye omukyala ye gy'akoma okukula akola ki? Bane mufumbirwe ku myaka nga gikyali, abasajja kasita bajja n'omusiimako ebintu ebi, eddiini n'empisa. Muleke kwagala kufumbirwa ssente. Ojja kuwuliriza, Nabbi yagamba ddiini na mpisa. Ku mulembe gwe waaliyo ssente, yali badde agamba ne ssente, naye yagamba ddiini na mpisa. Essente bakola nkole. Ate osobola okufumbirwa omusajja ng'alina ssente n'otazeenyumirizaamu, n'atakuwaako wadde n'ekikumi n'eki, n'ogamba olaba ndi mu nnyumba eno naye ebizibu bye nnina, n'asula mu Yesu byankola ki? Ansinga. Kati essente tozikulembeze. Mufumbire basajja abalina eddiini n'empisa nga bategeera kyekikulu, so sinoonya omusajja alina essente. Ssente zize si zizo. Mu bizibu ebitweŋŋanze kukeerewa kola ki? Kufumbirwa. Abaana ab'obuwala abasajja ne babakozesa mu haraamu, ne mwegaba emibiri gyammwe, ne mutuuka n'okulwala, ne babalwaza, ne babazaalamu, ne babaleka ku nzija. Buli w'ozaala otta katale. Yali agamuwala abadde mulungi naye alina abaana 2. Ta'akhuru ziwaji. Abavubuka abali wano, muwase abaana b'Obusiraamu, mubeere basajja ba buvunaanyizibwa, abakozi, muwase abaana b'obuki? B'Obusiraamu. Buli omukeerewo okuwasa mugwa mu haraamu. Okuloota ng'oli myaka 4 nga tolina mukazi, bw'oba tolina kizibu okujja ng'oliko majini. Myaka ameka? Ali awo alina ennyumba agisulamu, mulimu buli kimu, sofa set, simanyi eno TV, simanyi zino ntebe, alina ekitanda 6x6, naye talina mukazi. Wabula akyaza buli weekend. Aganjetegereze. Mwabakeerewo okuwasa bwe mutyo.
abatali embuzi za dhuhiya mulinda kusavuwala ki? Kubanga embuzi ya dhuhiya oba endiga gye balekaawo ekole ki? Esavuwale bagisale nga nsava. Mulinda ki? Okuwasa nolaba erivubuka eggimu terinnawasa ate lisuza buli weekend. Liva mu kiraabu na muwala, liva mu kiraabu na muwala. Obwo bulamu bwa kika kyo. Kinaavaamu nga mulwala, nga mwenganga ebizibu. Taakhuru ziwaji, buli wookeerewo okuwasa kizibu. Ntegerekese ekyo mukitegeere nti kiki kizibu. Muzaala abaana mu haramu, ojja tuuka okubeera nga otuusa okuzaala mu halaali naye nga mu haramu olina abaana 7. N'olwensonga eyo tuwasize mu biseera ebiki ebituufu, kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okulaba nga tuwasiza mu budde obuki. Ashara shabab, abange mu abaki abavubuka, man istataa minkum albaa, abaalina obusobozi falyatazawwaj, akole ki? Awase. Tuli fenna fa innahu agabbu lilbasar, mukuwasa omuntu akakkanya amaaso, wa ahsanu lilfarji, n'akuuma n'ensaaze. Owuza kimu noonya omukyala nga munnaddiini nga muwala muto mbe